kisuse bameni kisuse era balese sonko sasi hadogade honesty kama mwana Ebya Alien Skin byongedde okubeera nga byononeka. Mama w'omugenzi top dancer yavuddeyo n'agamba nti no waba tavuddeyo namwetondera oba namubulira kiki ekyase omutabani we agenda kufaazo nga ndowooza kati signs zitandise okubeera nga zirabika. Video eno njagala gy'obudde kubanga mulimu bingi ebyokuyiga naye nga tetunagendayo mbadde nsaba osooka ogimpereka like ebirengesa otambule tukira obona abandi yagadde okumanya kweno information ddala abagamba nti no justice for top dance wamu nabo balitono abali ku side ya Alien Skin namwe musembere bwanino. This is just a developing story mbadde nsaba watana bakubeera nga following so that oberenga oli ready okufuna buli kimu kyendeeta ku nsonga zino. Subscribing watana subscribing kale atuyongereyo namawulire gaffe agaleero nga bw'okiraba ku screen yo abatuuze b'embaale bavuddeyo ne bagamba nti no bo bali ready okubeera nga balumbeesa mpaka nga Alien Skin naye awulidde muku obulumi bwe babadde bayitamu nga bazika munamba bamanyikidwa nga Winfred oba aka muyite top dancer. Oludalo lwadde lwamanyi nnyo maama we yasobodde okubeera nga gamba nogamba nti no ajja kugenda musawo wekiba kikola wekiba kyetagisa. Alien Skin ekiro ekyo bwennyininyini we yatandise okubeera nga alaba ebizibu ono wano nga bamusanga n'amasasi. Soko birabe tumale tweyongereyo. kisuse bameni kisuse era balese sonko sasi hadogade honesty kama mwana ambuzo boingira mufango nti ye twali sonko kino kutasoka leero kirike namba 811 kati polisi we manyambi sonko libako libake namba etandikirawo obujulizo obusoka bwewo 811 eno wansale obudashi bubiri nga 101 namba muzila batumira siraba 811 tufiyo kubeera open namwe yokwatagana bulungi tulina obutamenya mateeka n'amateeka obagegafu bamenya amateeka deni mumpe ku ssente nange mbamenya amateeka nange nsobola mali muwadde ku ssente zammwe sente ndo sizaagala naye gwe omuntu watuuka otuuka kweyo levo nga bakikoze baneno bamamundu bano kuba badde n'amamundu mu mmotoka kiba kitegeeza pulogulaamu eno nnene akuba dogo wange wanino ne bikwata video ne bakituweereza ne bapostinga nomanyi bwe bamanyiddwa ne bali mu kunoonyereza evidence mbo waliwo omuntu yafiiridde mulago ate nga bu video babukwatidde uwe efo ky'omutula mu ddwaliro banoonya kimenke kyokka video zibalimu bobenya bakuba abantu abo tebananoonyereza tulwanagana naki ate nga tewali kulwanagana nze nakebera emirimu mingi nnyo ngamba ngenyina n'okusindika amaanyi ngamba kambere mu ndongo njagisobola nga mmanyi munnange bya happiness namwe mwine ebyakyomuze naye byaffe birala kino kisusse kino tugenda kutemula okudde wali mwana kyonna tuli balimbi yesu tukyatambula naye tuzunge n'empisa bw'obeera nga oli muyimbi oli muganda si bona bakyamu baliwo baganda abalungi abajja ne tubaniriza naye bw'obeera n'empisa embisebo komeri tokyasala mbali Alien Skin tojambali nze mpaddeyo ennyondo 10 ezigenda akutemula bw'olinya mbale wepa nomala olinnya embale nze washa mpaddeyo ennyondo 10 ezigenda okutemula baana bisimba mwesi mwinyuka mwena mujja olunaku olwo tugenda ayita ku marediyo oyo omusajja yasa omwana waffe tugenda ateekawo
mangu ey'obwerere tuteke ebirango Alien Skin atuuke embale tumute ogenda kufa walinnya wabi bano bampitawo mu Masaba tuli bamasaba mwana tuli bamasaba babazaala babakoja bamwe obadde tokimanyi babakoja babaganda tebatwabaana ettaka wano Labisa. Don't look back. Let's support ours. Wachana nao. Era namuke kusabye papa. Wona woli to umulamu omusabire kulembe. Tambula nabo okuva nelero. Oteko omukwomu kwasinga. Kill them. Zisida kwaganga abakristaayo mbu Yesu akusonye Yesu yabaddoba. Namukingi Police eyigo muyimbi Alien Skin. Yes, nobody events gemanya. Generational promoter. Ndiko mukyalo. Nera katishati kenale musikavamu. Message eno njagala kwogera ku nsonga z'endaba ezitambula era nate ku bintu bya Alien Skin tiimu ye n'abalala. Era message eno njagala mugiweereza omukulu Onyango ne Uganda Police. Uganda Police baleme bakozesanga nsobi. Omukulu Patrick Onyango ovuddeyo oyogedde ebintu kumpe nengo kimanye ekigambo kyo kiba kirivunaana olumosti bwe mtu we mwantuusaako obulumi nga mwogera ku police nga mugamba Nobert tumulina munaye talina musango naye ayambako poliisi okunoonyereza kati bwe batyo webagangiza against Alien Skin batandise okukola kye bayita concoction batandise okukwata ebigambo batandise okupangapanga gasanga gajweteke bagateeke ku Alien Skin ne ttiimu ye okumunafuya n'okumudemoralizinga naddala mu campaign zetugenda mu zino olwokuba bamaze okulaba nga Alien Skin awangudde balwana nnyo kubanga Alien Skin tayimba kulaaliza President Museveni yabadde ku omu ku bayimbi abasatu abasinze okuperforminga ne sente abasinze okufuna sente kati bagenze okulanga tekimala alina okuteekebwa akasangusangu wakiri ateekebwe ku limandi oba abavubuka be bamugibweko bateekebwe ku limandi no who he alleges must prove kakati bana bali mugamba ti omuvubuka yajje wa Alien Skin mune bamukubire Uganda Police wa Alien Skin waliwo cameras waliwo footage mugende mufune footage agende mu forensic kugamba mumulowooza nti Alien Skin yali badde musiru to that level okukiriza bakubira omuntu ewuwe wamanye wali kamera bamukubirewo ogende wa Alien Skin waliwo cameras zona Uganda Police ze mwa installinga ebibali mukuoza simanya baleeta simanya ne bajja ne bamukwatira wano mu Ndeeba simanya ne bamutwalira ku boda simanya gundi omuzungu waliwo we bali mukwogera waliwo cameras. Let this be proved beyond reasonable doubt. Wamamba agamba mu abalabi ba video eno abana bafango ni mubere magumu fe bino information intelligence twagifuna dda ebigambo byenayogera nali ntumiddwa omukulu okuva embuya kye kitebe kya UPDF ye information je yampewa sijja kwogera office ki ebigambo byenayogera nti Alien Skin teka cameras ewuwo kubanga bapanga kukwata mufu oba bamujje kukubonga yagudde ku accident. In fact meeting je balimu bagamba bwe bigana byonna wakati bagenda gende emulago mu mochale bakwate basasule sente mbo omufu kubanga emulago sobola kuba onolanga baleeta omufu wa accident nga bali willing okuteeka mu sente bakwate omufu oyo bamulete bamukasukawo ku street bagenda fango ni yaso omuntu yamutidde wano yono ne mulabula era aliye ninkwebaza nti wakikola ki wakiwe ekitibwa kye nakugamba kati bino bemulaba diversion kutukyangala birimu abo opposition birimu abanupu ne ate ne bibamu n'abanaalemu baffe ekirala abantu abamu balina obujja ku Alien Skin kati ngoyo anko bipimpo oyo bibalabe palaso ayina ettima kubanga Alien Skin tegedde ali wa Bebe Cool nti Bebe Cool yagambye nti babadde ggulo mulali babadde bakoowu mbu yagenda kumwevugira amutwale ku CPS katwali wembuliza Bebe Cool bino ebintu atabiyingiriramu nti ye agambye police agamba nti Moses Sali abakubidde essimu bw'abaala atinze bwagenda kwevugira Alien Skin amutwale ku CPS oluvannyuma bali okudduka mbugulade bakooye nnyo badde mu nezi shows naye njagala okukulaga kino ekintu nti ne Bebe Cool yennyini bano abavubuka kirwedde abatya we baboggola atya n'okutya naye ng'ate Bebe Cool yali badde nga associating ne bino bigurupu yali badde abasajja nga ba Moses Matovu basebata abasajja ba Firigo bazeyi banne naye ngenda kulaga akatamika ne Bebe Cool yennyini abatya
nina kulaga katamye ne bebekulu bamufuulengo ngeba yasama nti tonzoleya ne bebekulu yayiga okuyasama aboggoka naye nga atali n'abazzukulu ngenda kulaga nti bw'osemberera akabinja k'abo abaana era ofuukira ddala engo laba bebekulu wano ng'era aboggola abatya bagala kuba security operative oba security official ne bebekulu amukanze musirika laba naye abatya n'obbatya bakye bafuula bebekulu